Mugamba mutya baagala abalungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate nate mu vidiyo yaffe eya leero. Olwaleero njagala kwogera ku bubonero w'olabira omukyala nti atuuse ku ntikko. Nakolako vidiyo yaffe nga nsomesa ku nsonga eno naye njagadde nkoleyo version endala eyawukanako eri, so tongamba nti Senga ate ogizeemu, nedda. Kansubire muli bulungi mwenna gye muli, teweerabira subscribinga gwayo akatwegattako ate gwe omukadde webale kwekuumirako n'obutakoowa. Webale ng'okumpagira obutatadde, alina ky'obuuza okireka mu comment section. Vidiyo yaffe eya leero, waliyo abakyala eyo nga takimanyi nti yali amazeeko. Tamanyi, era abantu bangi twebuuza nti naye kiba kitya nga mmaze. Feeling eyo eri etya? Olinza okuba wamala naye nga tomanyi. Oba nga wali otuuseko ku ntikko nga tomanyi. Okitegeera, mbagamba nnyo nti okutuuka ku ntikko n'okunywala amazzi nga bakuzina byawukana. Akabonero ke nandibadde ntandikirako ke tulinza okugamba akasooka ke k'okumyukirira omubiri. Gumyukirira gutya? Kino eno kirabikira nnyo mu bazungu n'amyukirira omubiri. Lwaki? Nti bo omubiri gwabwe gulaga like skin yabwe engeri gyeri so light osobola okukiraba oba ku muntu omweru. Kati then ife abantu abaddugavu osobola okumanya otya ofuna olubuguumirize. Wali obaddekawo nga mwezina naye n'owulira nga omubiri gwo gwonna gufunye olubuguumirize. Togamba nti bw'olufuna nti oba omaze, bi accompanyingibwako babigenderako ebintu ebirala by'olina okutunuulira n'omanya nti ntuuse ku ntikko oba mmaze. Omyukiriro lw'okuba nti bw'oba omala oba oba otuuka ku ntikko omusaayi gwo gudduka nnyo, like gweyongera, speed yeeyongera. Guba gubadde guddukira ku 180 gusobola okulinnya ne gutuuka ku 360. So speed y'omusaayi eyo bwe yeeyongera oba bw'etandika okubeera nga eri waggulu, omubiri guno gumyukirira oba gufuna kye twandiyise olubuguumirize n'owulira nga obuguma wenna. Akabonero akookubiri oba engeri endala gye tusobola okumanyirako nti ntuuse ku ntikko oba nti omukyala amaze, kwe kubanga ebisenge bya nabunnya biba tebikyasobola kukwata mukira. Ntegeeza ki mu gukwata? Omukazi yena munansonyiwa we ndikodingidde waliwoko ku maloboozi amalala naye njagezaako okulaba oba nagitereeza audio yaffe eno. Omukyala yena nga bamuzina, olina okukimanya nti okola ki? Omukira bwe guba nga guli mu mmana. Abasajja kino kyenjogerako mu abasinga okukitegeera. Omukyala bw'oba omuzina alina engeri gy'amiima. Actually waliwo n'abasajja abali eyo nga tomanyi oba omukazi we atuuse ku ntikko oba manya nti, era nga yeebuuza nti Senga mmanya ntya nti amaanyi gange tegafudde busa, simenyekedde bwereere, kano kagende eri mmwe. Nti omukyala bw'oba omuzina, olina w'omuzina n'owulira nga olina w'otuuka ng'ebisenge by'emmana bikwata, omukira gwo bagukwata n'owulira nga bagukutte ne baguta, bagukutte ne baguta. Zino zibeera contractions. Simanyi kinnyonnyola mu Luzungu. Mu Luganda nsobola kinnyonnyola batyo, mu Luzungu bakiyita contractions. Mwe abamanyi Oluzungu. So contractions z'ebisenge by'emmana. So ziba tezikyasobola nti kuba oba okooye oba otuuse oba okitegeera. Kati bw'owulira ng'omuzina naye nga takyakumiima, takyakukwata, nkyogedde bulungi, kye twandiyise okumiima omukira. So gubeera bagukwata, naye wano tekibeera nti nze mba nkikoze ng'omukyala ng'onzina nti nengumiima nti nkigenderedde njagala kumiima musajja. Kino kibaawo nga bakuzina nga without your knowledge, naye lwakuba bali kuzina ne kituukawo. So omukyala bw'atuuka nga takyasobola kumiima mukira oba gwokwatirayo munda, omanya nti atuuse ku ntikko. Then akabonero kaffe akalala ke k'okuggwamu amaanyi. Omukyala osobola okumutandika n'omuzina ng'alina amaanyi era ng'olaba respondinga. Amaanyi g'oteekamu ge maanyi g'aleeta, kye nandiyise same energy. Naye n'otuuka n'olaba ng'aweddemu amaanyi omulundi gumu. Alina w'atuuka nga mmwe abasajja bwe musinziira nga mumala n'osinziira n'ozina emmana wonna n'oggwayo n'omala n'ogwa wali. N'abakyala bwe kityo bwe kiri. Omukyala bw'omuzina n'atuuka ku ntikko aggwamu amaanyi, abasinga asobola n'okwebaka. Like n'agwawo ne yeebaka otulo otwa ddala kubanga aba atuuse. Nga nammwe abasajja bwe kiri. Naye bw'ozina ng'omukyala n'olaba nti omukazi omuzinye naye asigadde nga bw'ali.
ne bwakulimba kati kankubulire tufeekinga fe abakyala olw'okuba oyagala okusanyusa omuntu olaba yeefunugudde kuva obadde ali ku manazina naye nga alemedde okutuusa ku ntikko. Musajja wattu n'omugamba ntuuse n'akubuuza omaze nti mmaze naye nga tumaze era nga tutuuse. Okitegeera. So osobola okumuyambako ate bw'oba otuuse n'otamukutula. Osobola n'okumugamba nti mukwano ngenda kumala ne yeeseetinga ne mumalira kumu kuba abaami bano bamanyi okukwata amazzi. Like n'agasiba ng'agawira gajja n'agasiba gawira gajja n'agasiba naye bw'omugamba nti mmaze asobola okumalira kumu naawe. So osobola okumugamba nti omukwano ngenda kumala oba bw'oba omaze osobola okumugamba kintu kino kisanyusa abasajja okumanya nti yatuusizza omukyala we ku ntikko. Banaye kirungi ate kisanyusa. Naye mmwe mumala ate n'omutunulira butunuulizi n'otamugambako omugamba nti ntuuse. So omukyala bw'obanga omuzina naggwamu amaanyi oba gwe baba bakuzina n'oggwamu amaanyi omulundi gumu manya nti otuuse. Waliwo okuggwamu amaanyi ng'omuntu abadde akuzina obadde tomwagala ng'owulira bikutamye byakola ekyo kyanjawulo. Kiri eri kyenjogerako kiba intense like oba okiwulira mu ggwe nti nkinyumirwa. Bw'oba tokinyumirwa era osobola omuntu era oba olabika. Omanyi ffe tuli balungi mu kufeekinga ebintu bino neweefuula nti nyumirwa naye nga tonyumirwa n'otuuka mbu okooye nnyo naye nga tokooye. So ndi kwogerako oyo atabifeekinga ebyaddala. Manya nti otuuse ate gwe omwami manya nti mukyala wo osobodde okumutuusa ku ssanyu. Eriyayaanirwa abakyala abasinga kubanga abasajja bangi muli eyo nga kituufu temumalaako ate temwagala kwefaako temwagala bagambako obagambako n'ozimba obagambako n'onyiiga naye ng'ate olina okwefunira eddagala kuba nabasomesa wano naye mbagamba nti omukyala bw'obanga omuzina nga tatuuka tamala omukomya mu kkubo kirina obulabe kye buleeta eri obulamu bwe. So mikwano mwefeeko. Akabonero akalala ke nninza okugamba oba ke nninza okwogerako keeko okubanga okuleekaana. Ngenda kukyogera bwintu oba okusikina. Waliwo okusikina omanyi babeera bakuzina ng'omukyala awulira biwooma ng'asikina naye atuuka n'aluuzinga control. Waliwo watuuka abamu baleekaana abamu basirika nti abadde asikina n'asirika omulundi gumu n'asirika n'abeera nga takyayogera eddoboozi ne libula. Ate oli ne wabeerawo abadde asikina n'ayongeza eddoboozi agenda alyongeza n'atabukira ddala. Okitegeera. So ako nako kabonero akasobola okulaga nti otuuse gwe omukyala oba gwe omwami akasobola okulaga nti omukyala wo omutuusiza ku ntikko nti asobola okuleekaana n'asukkawo bw'aba amala ate n'amala n'asirika omulundi gumu awo abeera atuuse. Bino ebintu by'osobola okulabirako ebyangu ebiri ku ngulu byensobola okugamba nti biri simple osobola okubirabirako n'obitegeera nti ntuusa ku ntikko oba omukyala byasobola okulabirako n'amanya nti atuuse. Omwami byasobola okulabirako n'amanya nti asobodde okutuusa omwagalwa we ku ntikko. Munzikirize nkome wano. Waliwo audio yaffe endala oba video yaffe endala efaanana ng'eno naye ate ebiri mu lisi bye bimu ne bino. So tusaba naye osobola ogikyalira n'ogiwulirizaako. Yitayitako mu video zenkadde osobola ofunamu ky'oyagala. Tojjanga okwo teweerabira kusubscribinga kulikinga n'okusharinga. Ayina ekibuuzo kintere mu comment section nja kuba nkikuddamu. Bwe kiba kineetagisa kukola video ngikola, bwe kiba nga tekineetagisiza video era nkuddamu. Agala okwogerako nange privately +256 785 40 2860. Osobola okunsindikira message ne tu addressinga ekizibu kyo. Kiri free of charge. Sigenda kucharginga yadde n'ekikumi olina ekikulu oyagala muntu wakwogera naye as long as togira ku pressure kuba nina ebirala byenkwasaganya sikwasaganya YouTube yokka nina emirimu egyange giri personal. So saagala onsindikire message osuubire nti ogisindise essaawa eno era onsuubira gidda mu ssaawa eyo. Nedda mukwano saagala ojja onyiigire lwako onyiigire bwereere. Come with patience nja kuba nkuddamu nja kuba nkufuna era ekizibu kyo nja kuba nkyadressinga. Kale mikwano gyange munzikirize nkome wano omukama abankumire temujjanga okwo. Teweerabira kasharingira munno ekyo kya makulu nnyo. Olinza okasharinga mu baina WhatsApp group okateekayo okasuulayo tomanya. Okasharinga n'obaako gw'oyamba naye ng'obadde tomanyi nti olina omuntu gw'oyamba indirectly. So